Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Mwenaje musinzira okutulaba nze Nurdin Ntege nkugamba webale kutugoberera, webale kutambula naffe. Bingi bitambudde mu ggwanga, nakugambye tochi ya mirundi ebiri gobiraba otya akalulu kengedde. Saagala kulwayo, saagala kulimba. Tunoonya transparency, tunoonya mazima. Naye waliwo ekizibu ekiriwo. Omusajja yambuuza ekibuuzo luli. Nurdin olowooza ani agaba kaadi? Balonzi be balina okugaba kaadi, kitebe kye kirina okugaba kaadi. Mbuuza ggwe omulabi. Ffe abalonda ffe tulina okusalawo alina okutukiikirira oba ekitebe kye kirina okusalawo alina okutukiikirira? Kanku ekyokulabirako. Ekitebe ekibiina kya NRM bw'omala okwewandiisa omwoto n'eŋŋuumi mu constituency n'okuyega abalonzi bomu abe NRM, abawagizi ba NRM mu kitundu kyammwe mwenna, ne tugamba nti kaakati mu byonna nga bimaze okuggwa mu kisaawe olunaku bwe ruti Nurdin Ntege yeesimbyewo ku kaadi ya NRM, ayagala kaadi ku bw'MP. Yes or not yes? Ne tumala ntugamba ani omulala ayagala kaadi, nti tugeze muganda wange Sub-Zero Sali Adam Sali naga nange njagala kaadi ya NRM. Nani omulala nti Shira Gwendolyn ayagala kaadi ya NRM. Kati bagenda bw'omala okuwaayo okusaba eri ku kitebe nti ndaze obusobozi bwange, njagala kwesimbawo ku bw'MP, njagala ku bwa 5, njagala ku bwa meeya, nti ye nti biwedde, empapulo zizizza, bakutereddeko emikono, nti ye registration omuwadde, nti ye wasoma kiriya, nti ye genda mu balonzi. That is NRM. Genda mu balonzi. Era mu bbanga ttono nnyo ogenda kuwulira ekikonde mu kamyufu ekikonde abantu eyo nga bali mu kamyufu, ani akwata kaadi ya NRM, eyiganga eyo, kamuli eyo, Raakayi, Mubende, Sembabule, nga ekiriwo buli omu alwana n'abawagizi kubagamba nze nsinga. Era n'obanyonyola lwaki gw'osinga nga tonnajja na kwesimbawo. Abawagizi bo bennyini abakumanyi ku kitundu, empisa zo embi, abakumanyi ku kitundu bw'oli omwana w'eka, abawagizi b'ekitundu abamanyi obulungi bw'oli omukozi ennyo, abamanyi we wasomera, abamanyi family background yammwe, abamanyi amazima go nti ebyaddala oli wa NRM oba oyagala oli nakigwanyizi. Ne bagamba ono Katamba atulimba si wa NRM. And the other factors, ne basinziira okwo ne bagamba nti omugongo ne gukaaba tuwadde Nurdin yawuusa. Era ne bukyanga buli omu mweraliikirivu nti tolina na gy'ogenda kusasula nguzi, nti ogenda gitwala ku kitebe, nti ogenda gitwala olabe ettangodo, kukeera kukuyega balonzi bo bagambe nti ono, era bagenda omumaliriza nti omuwanguzi afunye kaadi ya NRM okwesimbawo ku bw'MP ku bwa 5 nti Bobi Wine, nti Kyagulanyi awangudde okubeera MP ku kaadi eya NRM Mukono district. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusemi w'Edduwa.
bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye, papula zeesibye, kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Ajati Nakalenge kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Abantu bagenda okutuuka mu kalulu akaawamu ng'omubaka ono oba yabagulirira oba yabalimba bebamanyi bebanja bokka bebeesalirawo ne bagamba no gwe tuwadde kaadi yaffe oba ne bagamba nti okusinziira nga bwe tumulabye amiina omusajja tukuze naye yatuteera wali n'ekyuma kya kasooli. Omusajja tukuze naye yatuleetera na kino na kino. Ne bakugamba bibeeremu oba biveemu. Eyo kaadi ne mumanya nti kaakati abantu ba NRM mu kitundu bwe kiti ekyegundi kaadi gundi gwe baagiwadde. Okulwana olumu kubaawo n'obubbi bubeeramu naye singa buno. Ki ekibeerawo mu kibiina kya NUP? NUP ye kugamba bugambi nti byonna bikole naye ffe tugaba wano kaadi. Byonna bikole gwe jangu wano ffe twamaze okuveetinga ne tukozesa interview ne tulaba nga gw'osaanidde si kitundu. Kyova olaba omulundi guli baatugamba nti woolaba ambuleera kola ki tiikinga. Ffene ne tutiikinga ki ambuleera. Mu kutiikinga ambuleera nga kitukakaseeko nti abakulu baatulabidde balabye bassekanyolya ggwe muwanvu baatudde gye bali ne bapimamu bo ne balaba ebigendererwa by'ekibiina obukozi bw'omuntu nga buli mu muntu oyo. Guess what happened? 2021 ng'etuuka kyaja bakitezzeeko wano. 2021 ng'etuuka tuyingira May, ababaka balayira, bamala okulayira bulungi nnyo nga tulinda kukola. Tuba tuli awo tulinda okukola mpaka kati tukyalinda babaka kukola ki? Kukola. Gwali eyo andaba okiraba otya? Ali eyo andaba muze lwaki annimbye wadde zero teriiko. Ali andaba okiraba otya? Omutuufu yaani nti NRM egamba akamyufu gwe tunaawa kaadi genda eri abantu obagambe nti oyagala kwesimbawo era bakuwe kaadi. Kano ka NRM kokka nga n'akanupu bwe twagala kakyuke kave kamwokya gye kaali ne kadda kavule wano e Bwayiise. Bwayiise Kaleerwe Mulago kaddaawe akamyufu kadda kaadi zadda wano e Kavule nti ogenda ne weewandiisa n'olinda ebivudde mu kulonda. Kati okusinziira mumubuuza ebibuuzo byaffe ebyekyalo ffe gye twesimba ku komiti kuliko omuntu nga waako kitundu kyaffe amanye ebizibu by'ekitundu. Omusajja azze ku 5 tamanyi na Wakiso gyeyita. Ye bamubuuza Wakiso agenda eri Nansana n'ayisayo nadde Wakiso. Tamanyi nti ne Namaswa bali mu Wakiso. Gwe mwagala otuwa. Sigambye nti kikyamu. Owekyo kale mutuwadde ow'Ebudiope. Lirongwe omusajja akubuuza
omuntu muba muli awo nga baba ekipande kisoma omuntu nga yalina kaadi ya Nuupu, yalina kaadi ye, naye abeefudisi baali bagenda mu bantu. Nuupu yeyina ekintu kino. Waliwo agenda okuŋŋaana Nuruddin, ye gwe Nuupu yakubeerera kisiri. Kino kye twogerako kambasomeseeku by the way moze. Bano abantu kambasomese. Bamanyi okubuuza ebibuuzo oluusi nga baagala bambikola ki? Kumanya. Si bwe kiri moze? Babuuza nga baagala kumanya. People power kye ki? People power kye ki? The collective ability of citizens to influence or control political and social outcomes, often through non-violent means. A definition. Kankuwe purpose. Njagala purpose definition, potential negotiations. Potential comparison, potential conflict, purpose to maintain order, enforce laws, provide services, and protect the interests of the state. Ompulidde. Kakati purpose endala etugamba to challenge existing power structures. To challenge existing power structures, advocate for change, kano akasembayo ko underlining, and hold those in power accountable. To challenge existing power structures, advocate for change, and hold those in power accountable. And hold those in power accountable. Chebayita people power. To challenge. The purpose of people power is to sene yaffe wabula people power buli wamu gyeri saagala mu kisibeko nti ndi kweno wabula ndi mukuwa people power kye kitegeeza. To challenge existing structures, advocate for change, and hold those in power accountable. Kyendi mukola. Bw'olaba nti ebintu tebitambudde bulungi bagambe mubagambe wano fenga abantu twagala kino. Mubagambe fenga ffe tugamba kino. Nga bwe nkugamba nti ku NRM nebuuza Moses Ali ekituufu kye ki? Oba okukiikirira abantu mutegeeza kirala. Okukiikirira abantu kye ki? Moses Ali akyasobola okusituka n'awanika omukono. Moses Ali akyasobola okuddaawo ne bamuwa peegi 10 atuulaawo azisome azikwate anoonye ewali ensobi. Moses Ali akyasobola okukwata bbiiru nga tennabeera bbiiru kale bbiiru yonna nti bagireese mu paalamenti ya miko 2. Moses Ali akyasobola okukwata ofuna obudde n'asoma bbiiru eno asobole okuteerako abantu beewaabwe eddoboozi agambe wano nga bwe ndabawo. Oba Moses Ali yeetaaga ebintu bino ebiba biri mu paalamenti wabeewo ate abimuwulirira ajja amugambye nti baagambye bwe bati ne bwe bati oba amulimbye oba tamulimbye. People power egamba abantu muveeyo mugambe Moses Ali otukoledde nnyo naye kyaddala omulimu gw'otusaba otukolera togusobola. Oliwo nga kifaananyi. Omulimu ne benefits ekitundu zaffe gye zisobola okufuna oli ku capacity
esabe ekintu ne bw'oba toli mu paalamenti Moses ali tuteekeyo omwana omulala anyeenyeemukko tumanye nti tulina omubedde waffe ku kitundu kwali Mpologoma nkadde weri mu constituency kakati bwe bawa eri mu constituency kitegeeza bwe twongerako ate MP Moses ali teyeetaaga kubeera mu paalamenti okufuna ebintu okusakira ekitundu kye no kimala bumazi bagambye omukulu yagambye kuba mukulu abikoleredde. Question is, why do you want Ugandans to feel that parliament doesn't necessarily mean people representation, that it is individual representation? Because right now Moses ali mu kwekiikirira mu parliament. Kati kyetubuuza lwaki? Kuba bwe tuba tunnyonnyodde parliament emirimu gyayo kubaga mateeka kulondola mirimu gya gavumenti kusunsula bakozi gweno neno n'ebirala budget processing n'ebirala okumonitoringa bakubuuza byenzize nkumenyera Moses ali akyasobola kukolako ki? Bingi ebiriko wawe biri ebina ne waliwo ebingi omubaka byakola. Tiimu ya parliament y'omupiira asobola ludo mweso kiki asobola kukulira kakiiko asobola kujja n'agamba nti okusinzira nga tugeze prime minister taliiwo naddako taliiwo Moses ali asobola okukwata omuzindalo n'agamba okusinzira bye mubuuza parliament eri mu kwebuuza government position ku kino twaba ne kino na kino nga temwakoze nti Nabbanja taliiwo, Rebecca Kadaga taliiwo, wali omukyalo mulala omusoga taliiwo, nti ani aliwo? Moses ali omukulu okuva mu gavumenti waali nti okay executive ekiikiriddwa. Moses ali agamba ki? Gwe kuba mwakafaananyi agenda kugamba ki? Era baabigamba bagenda kubitwala. Lwaki tetwekubamu ttooki ne tukkiriza nti ffe abantu nti Moses ali bw'aba amaze okuggyayo kaadi eno lwakuba ate ekizibu ekibaawo ayinza okuggyayo kaadi ya NRM si kaadi wabula foomu za NRM ali wabulayo omuntu mu kitundu ajja okukyalenge nga Moses ali mu abalunzi beeyo gyakirira mwe muyina omuyamba ne mummuza Moses ali abakoledde ebirungi bingi nnyo ekitundu akisakidde akigaziyiza naye essaawa eno Moses ali mubonereze kati yo people power aba NRM okitegedde ekyo nga bwe nkikugambye nkyusayimu katono okwongera kutambuliza ensonga tubuuza gwe nga bw'obiraba nga bw'obiwulira omuntu wa bulijjo aba akiikiriddwa lwaki mutusibako abantu nva kulengera ababaka ba NRM abaagala okukiikirira NRM ku lukiiko olufuzi olw'okuntikko ndio badde olukola ddi sirutegeera seeke neeke bakola ddi ani akiikiri mbalaba balwanira ebifo naye dule mukolera ebitundu bino gye mwesimbye. However ndabye omukyala among nga y'omu kubajjeyo empapula Anita Anet Among ne Rebecca Kadaga ajjeeyo n'abalala naye ndowooza amaanyi ga Anita Among essaawa eno tegakyetaaga kugezesa
nsuubira Anite Among wonna we yeesimba asobola okuwangula, oba akozesa ssente ze oba za gavumenti, naye Anite Among addizza ku bantu. Bw'onoonya waalinnye wonna omufiiringa ojja kuŋŋamba ssente z'akozesa si ye yekka ali mu NRM. Tulina abasajja abagagga, nze nawulirako ku Sam Kutensa ssente ng'azibazisa mashini, takyasobola zibala na ngalo. Yagula mashini ewaka, n'agula ne minzaani bazipimira mu kiro. Nalabako ku omukulu John Sebaana Kizito ne batugamba ebyapa byalina ewaka, ssente z'alina bw'asobola n'okuwola gavumenti eno, naye Sebaana nti akwatibwa ekisa agambe naye bannange kano nkasobola kambaweeyo tekisoboka. Kakati bwe ba Anite Among nga ye abantu be abakoledde okuva kubakolera ennyumba y'olubiri yadde lulwe naye kyabulambuzi mu kitundu okuteekawo ebintu eby'enjawulo. Anite Among tuminze ndowooza kiraasi ndala tuli ffenna. Kaakati mu mbeera eyo okwo kulonda nkulaba, naye Anite Among ayinza okuba yajja kusaanyawo Rebecca Kadaga. Lwaki buli wantu wagenda bamutulaga nga waali? Okay, tukyagenda maaso. Nyindi ne Hajati Nakalembe. Hajati Nakalembe ono wadduwa, abayina ebintu byammwe ebyo dduwa, ali ku dduwa. Hajati Nakalembe musomi ye wadduwa, tomutwalira shiriki, tomutwalira birala. Dduwa olina ebyesibye mirimo, dduwa genda okusomera edduwa akusumulule. Ali Busaabala wano ne Seeta. Hajati Nakalembe ali ku ssimu, Joba omukubirako Hajati Nakalembe ali ku ssimu wadduwa 0752 307 529 kubira Hajati Nakalembe. Ennamba weeri awo ne Mukalango mweri dduwa oyina ebikutte kubira Hajati Nakalembe wadduwa. Ali Busaabala awo siwala ne Seeta siwala, kisinzira w'osobola okugenda amangu. Ate ekiguudo ky'e Busaabala baakikola koolansi kati mangu ku 0752 307 529 mwekwate. Eyo nvuddeyo nzizeeyo. Nuupu, lwaki temutuwadde mukisa ffe abalonzi? Waliwo aŋŋambye Nuruddin mwagala kwetaba mu kalulu kaffe. Nuupu erina abalonzi baayo, Nuupu erina bammemba baayo, at least egende n'abo abakadde egambe nti nno abalonda be baba basobola okufuna kaadi zaffe, mba mulina register ku byalo nazo kweziri tugambe be bano wammanga nti ku kyalo kuliko abanupu 100, 5, 200, 2000. Tweteeketeeke tugende ku kyalo ffe abagenda okukiikirirwa, twerondera omuntu waffe nti wuuno Kitya Muweesi gwe tusiimye yaba abeera MP waffe. Lwaki? Ababaka be mwatuwa omulundi guli mwaleeta bagenda kukiikirira Kitebe. Y'ensonga lwaki ababaka abo bw'omubuuza emirundi gy'abadde ku Kitebe n'emirundi gy'abadde mu constituency egy'Ekitebe mingi, lwaki obuyinza yabujja ku Kitebe? Obuyinza teyabujja mu bantu. Kano kakwate era kasalemu. Tusaba ekibiina kya Nuupu mutukkirize abantu bano abaagala okwesimbawo bajje eno gye tulondera. Ffe tuba tubawa kaadi tugambe kuba
abantu bano bawangaliramu ffeffe tubamanyi. Tulonde omuntu gwe tumanyi nti ebyaddala oyo mutabani wa gundi waawali. Tusobola n'okgendawo ne tubagana naye bannange. Tusobola n'okusanga taata we mu kkubo ne tumugana naye muzeeyi Musinguzi, muzeeyi Kyakabaale, mwami Musoke, muzeeyi Nalukoola, mwami Kabanda. Okitegedde? Nyina muganda wange Kawuma Cedric. Kawuma Cedric wawane waffe Namasuba. Yajja kuba mmeeya omulundi guli ng'abantu gwe baagala. Kawuma Cedric ng'akoze ku kyalo, yasoma ali mu kikajja eyo, yasoma n'akola ku Radio Star, n'akola biki, n'ayingira emipiira, n'akola biki. Bwe bajja kaadi oba eyagifuna yasasula ki nga tetumumanyi. Ne twagenda okutuuka ku lunaku olusembayo nga baatugambye osanga ambuleera kola ki tiikinga. Essaawa eno twevuma tubuuza mmeeya wa Namasuba, mmeeya wa Namasuba, Ssaabagabo Makindye municipality, twebuuza mmeeya waffe aliwa, twebuuza mmeeya waffe ekituufu ali luddawa. Naye ng'obuzibu buva luddawa? Obuzibu buva nti omuntu gwe baatuwa naye bambi tatukola ki, tatumanyi. Naye ate tetwaweebwa mukisa nti Kawuma Cedric ffe gwe tumanyi tetwafuna buyinza. Abasajja tebaatuwa buyinza bumulonda. Baatugamba w'osanze ambuleera kola ki. Ffe twalengedde nnyo nti katugende n'ekyo kye mukoze eki kye mugambye. Ne tubonaabona twagala Kawuma Cedric, naye ekitebe kitugambye Kawuma Cedric si gwe twawadde kaadi, twawadde muntu mulala. Oli n'akugamba nti ffe nga Makindye Ssaabagabo twagala Cedric, tugenda okudda kaadi baziwadde muntu nga buli omu alabirira Kawuma tayinza butagifuna. Makindye Ssaabagabo ne tufiirwa tutyo. Bw'oyita oluguudo lw'Endejje, Chorus baamukola, abakulu gavumenti World Bank yatukolera oluguudo olwo, bayoola ettaka mu myala ne balituuma awo, mwe mumanyi. Naye ng'ettaka eryo World Bank ewa municipality akawumbi kamu mu obukadde nga 2 maintenance y'enguudo. Sente zidda wano. Omanyi abali mu buyinza? Nope. Sente bazirina. Kaakati kino kivumiriza ekibiina, sijjaga nti Nuupu wabula ali mu buyinza. Lwaki mutusibako abantu nga ffe si be twagala abalonzi? Nejjukira tuwulondera muweevu, kye mutugamba tetuba na kyakkola. Bwe tutuuka nga batugambye nti wosanga bbaasi, gwe bw'olaba bbaasi, bw'olaba ambuleera, kagisinzira buwagizi bwe gye buli. Olunaku lutuuka n'ogamba nti kati nze nyina waliwo omukyala Naluyima simulabangako, Woman MP Wakiso sirabanga, simulirangako nti nabadde mpita e Masajja, Endejje, e Busaabala, nti yabaddeko wano ng'alina by'atubuuza. Kwata omubaka w'omubuuze Ddiru yatubuuzaako ku nsonga ekisanja kino nti oŋŋambye nti omusajja yajja n'atugamba zino 235 eziyise omwaka oguwedde. Era baagamba kino, bino bye mwantuma bye bino, nze ne ŋŋamba bwe nti. So obuzibu buvudde nti ekitebe kya Nuupu mukola omulimu mulundi musunsula abantu. Naye abantu bano bwe musunsudde kasita bamala okuvaayo ne balaga obwagazi bwabwe, ebisaanyizo nga babirina, yes. Bwe mumala obbasunsula, vetting committee ng'ewedde, mubatuweereze ku kasaawe e Nabweru wali. Big Eye ayimirire wali.
Zambali Bulasio Mukasa Zambali ayimirire wali. Kana Kambata ayimirire wali. Ffe abalonzi tugambe okusinziira ffe nga bwe tumanya ekitundu kyaffe. Tuwangadde ne Big Eye Star Boss. Yamanye ebizibu byaffe Big Eye. Ffe ab'e Nansana municipality. Okusinziira nga bwe kiri aba Bukoto Central. Omusajja gwe tulabye ono kwe tutava. Asimbe wali tukulaga omwoto. Tumusimbeko layini kuba abadde naffe tutambudde ffenna. Talina bwagenda kukyuka. Ne bambi akasajja kaveeyo e Bukoto si be bantu b'e Masaka abatamanyi kwambala. Kaze kambadde engatto za Krisimansi naye nga kagezi kakozi. Omusipi abantu bemana bagula emisipi gya leather emigumu nga yagugula asoma mu 28 yagula asoma emyaka 16 akyali n'omusipi yo 16 awa myaka nga 19 omusipi leather gusala layini eno guti mbote gukutuka ayingiddewo. Abantu abambala ebisipi bya leather ebyo mbone mu bikomye. Abantu abasiba ebisipi bya leather ebyo nabikoowa. Olaba omuntu nga asibye ekisipi. Nakirabako ne bajje dda nga tugenda ku mbaga. Nno nga yiye embaga yiye bajjo. Ng'embaga okwanjula kwali kwa bajjo. Ng'akubye omusipi gwa leather. Nga guba mugumu tegukutuka. Ne gwe yasaayasa guti nga gwo weeguli tegukutuse. Ne gufunamu aka brown shako gwa black gulina olwa brown naye nga yennyini gwagamba bwe gutakutukamu. Ekyo mu kitulooze ko njagadde kigira ebisipi bya leather bannange mugwambalireko ekiseera mu gute oba ogusibisa gaali guwa omulimu omulala wano mu mpale gujjeewo. Njagadde kiisaawo kati akasajja kavudde Masaka mu mbeera yaako. Mwe temumanyi nti ku kyalo katabbu wajja ekivubuka kibadde wano mu kibuga kya mu Kikuubo kyambazi kirungi kikubye ezo puruneeke za bitekisi kitaddeko kooti kikubye akawowo bulungi kirinamu kasente akapya kifunye eggaali y'ekatwe eggaali y'ekawempe kigasseeko kosita evuddeyo Masaka Sembabula oba wa ekiwerekedde bakuba akadodi dudu kitya mu west dudu kitya mu west nga kiyingirawo kali akasajja kaze ne takisi kali awo nammwe mukatunuulira muti nekoogera ozune kalwogera nga luli kiriya points ne kazire nga kali kiriya omukulu najja nga ayogera oluusi naye ali mu kiriya mu akatono naye nga yaye ne swaga ly'e Kampala ayinawo ebbaasa awo ebbaasa neekola bweti tuba tulya nga mutuweereza ekivubuka ky'omu Kikuubo kivubuka ky'omu Arcade kivubuka ky'omu ofiisi kisaa kivudde bweru teryakimanyi tekimanyi bintu by'e Uganda kimanyi kimu Luzungu buli kimu kibiri bisatu we from America we Americans you know in UK nga it is total bullshit. Uganda is Uganda and America is America. Okay? Bwemala okutuuka mwabaamu tusindikira you are not there to suffer. It is us. N'atuvuga emyaka egi kuba baatugambako nti okujja omubaka mu parliament kiri next to impossible. Bakugamba bw'aba yalondebwa emitwalo tugeze gumu ogw'abantu bakugamba funa emitwalo emikono 9 nga 9 abamulonda bawandiike nti kugamba ekyalo kyo ekizibu genda ofuna abantu nga 9 bawandiike. So it is next to impossible okujja omubaka mu parliament. So mutuyambe nga namwe bemuyambe ekibiina mutuyambeko mu kuvetinga abantu bano nti asaanidde alina ebisaanyizo mu bubuuzeemukko omuyinza n'ogamba ono gwe tusaddeko
naye naffe mutuweeyoko ku mukisa eno abalonzi ffe tumanye agenda otukiikirira kuba singa mwe mwayina obuyinza bwe mwamundi mulonze yandigenze nga bugenze mu paalamenti nera mumale ne mumutuddiza naye nga bw'omanyi tubeesiga ne tugandoza gwe batuwadde yooyo muba muli awo ng'omusajja awungana mutwe azunga nagwo muzunzi Ssemujunganda yatuuse okukaaba n'agamba bannange ababaka gye bali nga nabo bawagizi baffe bajja mu paalamenti n'atuukayo mu paalamenti n'obuuza kino kiki ono ate mubaka waawa ne mugamba mbu munenya balonzi mbu abalonzi bafaanana ababaka bafaanana abalonzi baabwe naye mwe mwatugamba woolaba ambuleera kola ki tiikinga kati maze okulaba ewali ambuleera maze okulaba ewali ambuleera ntiikinze ninze results siziraba nga mugamwe mulekerawo okulonda ebibuya ale mwatugayo we tulaba ambuleera tutiikinge kati wakati wano mu kulaba ambuleera okutiikinga nange yamutiikinga omukyamu aliwa lwaki bwe muba mwagala ffe tuteekinga obuvunaanyizibwa temumala okukola vetting process neggwa nti Nurdin yagambye ayagala jangu olina obisanyizo nti atumukebere teyasoma kitalo nnyo nga nfuluma nti ani omulala Big Eye Starboss Mayanja nti so yabisoma n'abiyitiriza nemumucekinga mu kawo 1-2 nga Big Eye kiriya 1-2 kana kamba atakiriya nti Brasio Mukasa nti ate wakabi nnyo nti kiwedde ku kasaawe nabweru nga 8 batwogereremukko naawo tusaba batubuulireko batukubemukko ku kampeyini ffe awo namwe mubeerewo ne ttiimu yammwe nga mu mulimo gwammwe kulaba abantu bagamba ki baagala ani bakkiririza mwani waliwo ajja okuŋŋamba Nurdin bagenda kusomba abantu bagenda kukola ki bituufu neera ffe tumaliriza ne tulonda era ffe tumaliriza ne tukola ki ne tulonda mutulowoozeeko mmanyi kiringa ekirireeti n'ekisoboka mubagambe bannange tubatwala mu bitundu byammwe mugenda kulaba abantu empale bwe zibakankana agambe nga gye bantwala tebammanyi abantu bagenda kumbuuza ebibuuzo Bobi Wine vayo wejjeko ekizibu Kyagulanyi Ssentamu vayo wejjeko ekizibu ogambe nti bannange ebisaanyizo mumaze obbimpa kyekyo oba yagala ssente zibagambe buli yeesimbawo njagala milioni 10 oba 2 oba 1 oba byabwerere gwamanyi bamala obbituukiriza oteeke wali bagaye kaakati tugenda wammwe guseke ogenda kulaba abantu bwe badduka mu race nga ku kyalo tebaakola ba incumbent bayinza obutadda naye incumbent ajja kujja yayinamu ku ttooki okuva omwaka lwe gwatandika asondera kintu eki kaadi akaye 10 kyange kiri wano nja kulaba Nyanzi ndabe simanya head of this gye kinaggwera nga bambi abacompromise nga ffenna tulina ebizibu tulina school fees baana kusoma amayumba oba omuntu aba tayagala kulya nayaga waati kale tujja kulaba tugenza okukeberamu nga Nyanzi ebwayisa abalidde akekawempe South akalidde ne babuuza Nyanzi nga ku mulembe gwa Museveni nga Nuupu tennajja wakoma kwero si wanu baakugaanako okwesimbawo oli mu kweyagaliza bweyagaliza Nyanzi lwaki ku Museveni we yaliwo teweesimbawo ng'okyalimu NRM omaze kulaba wano nga byanguwa bya just nti kugenda bugenzi kasito bagamba ambuleera bajja kunnonda Nyanzi mutuveeko bakutuleetere ne bwayise guseke owulire ku mwoto ogwa ddala tusaba Nyanzi ojje owulire ku mwoto ogwa ddala kye twagala ojje bwayise tukwagalako ebwayise tukwagalako ng'oyambuka wano tuwulire ku Nyanzi omutuufu tukwagalako e Makerere tulabe ku Nyanzi
twagala kulaba ku Nyanzi ekisaawe kikubeko otuyiseemuko eggaali otukakase nti gwasobola abantu eno bagambe ekituufu okusinza ku musajja nga bw'ayogedde kiriya Nyanzi onasikia kambasibulire wano mwe mubiraba bitya Hajati Nakalembe nkugambye wadduwa ennamba gikebereko wansi awo tomwerabira musajja wange Cedric Kauma Meya Makindye Ssaabagabo 2026 agamba wa People Power Protestive Vote asaba akalulu bakatuleetere wali ku ground gw'okiraba otya ffe twerondera abantu nuupu okulona mukujje mu nkwawa kaadi muzijje mu nkwawa muziteeke mu musana tetwagala tuli mu kwegobako nkola ya NRM ya bubbi muleeta kika kya bubbi kirala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.